Abasumba mu bendo lye Luweero abali wansi w'omulabirizi Kasirye Silver bawanjagidde basumba bannaabwe okubangawo enkola ezikuumira abaana awamu mu mpisa ez'Obwakatonda nga kyakubataasa okwonooneka nga bakyali bato. Abaana mbaleete mu kkanisa tubayigirize obuweereza. Kale kituleetera okuzuula ebirabo by'abaana bano. Kasita tutandika nga tubalaba nga otubakuŋŋaanya bwe tuti tutandika okwawula nti naasobola kino naasobola kino. Abaana bafuna empisa okuva ku kye bayita environment oba ku bantu be babaamu. Bano be bakuŋŋaanidde mu kkanisa ya Mountain of God's Altar Ministries e Kasana okujaguza olunaku lw'abaana ng'okusaba kuno kulembeddwamu abaana nga babadde abulira Musaayi Mutono Kyeyune Victor abotodde ekyama ekiba kyayise ekkanisa. Omwana omusanga mama abadde atudde waka n'amulabiriza n'agamba kangendeko ku kyaki yadde nga yaŋŋaanye n'ajjanga bw'alina omugamba ddayo ewaka omugoba Bwakabaka bwa Katonda nga tomanyi gy'omugolaganya bwe bulituuka ku ssaawa eri ey'okuwoza nawe toli buyingira kubanga wamugobya. Ono aliko amagezi gawadde bato banne ag'okuba bawuliriza eri bakadde baabwe n'abalala abasingako mu myaka kubanga bano be balina okubawabula n'okubalambika mu kkubo eggolokofu. Musoma ebitabo n'osoma n'otayita kubanga ojeemera amateeka ga Katonda ate ne mama we yagamba n'ogaana. Omusumba mu Stephen ne banne abalala bennyamidde olw'emizze egifumbekedde mu ggwanga ensangi zino nga ne bakitadde ku bazadde batakyafaayo kuwa baana budde. Balina emize gy'okozesa ebiragalalagala. Bakozesa ebiragalalagala engeri y'enjaga, omwenge, naddala mu bifo ebimu ebikyakalirwamu mu Luweero. Abaana batufuddeko nnyo obulwadde bwa siriimu. Baana boononeka, baana bataayaaya. So wano abaana tubakipingira wano ku kyaki we bajjanga okusaba buli lwasande omwana n'omuleka najja n'awummulirako wano ku kyaki n'asobola okuyiga ku mpisa. Nakyagaba Silver nga naye wa kkanisa eno agamba nti ensangi zino abazadde bemalidde nnyo mu kuwenya ensimbi ekiviiriddeko abaana bangi okukula omuwawa. Abazadde balagayizaamuko kyova olaba nga twasazeewo okutegeka olukuŋŋaana luno tusobole okubuulirirako ku baana nga bali wamu n'abazadde baabwe. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku Rakes TV Agalero.